Kamala yajjanga ku muzinga bwati n'aziyita n'abagamba ne mujjenjagala kukola ne zijja ne zeekwata wano ku mukono jakuba omwana musina mumenye ensigo mu lubuto angamba zeeba bannange okwasama nalowoozanga munange alabika bannaye emmere yogera mubuuza nga oyogera temuli wadde erinnyo Gabirika akwana jjajjaawo kwata akatambaala okateekemu ejjinja okuba enswaswa ku mutwe naye muganda wange olina okukakasa nti emisinde ogirina kuba amazima ga Katonda mu ggulu enswaswa anti enswaswa erina olulimi luwanvu lulinga kafumu ku MR live oba ku Mitaani Clubbing live kwe tuli n'olwaleero mwasuze mutya mwasibye mutya abaagalwa mwebale tugoberera mwebale tufuula ba number 1 mwebale twagalira bwemage mwebale tulagakisa nga muyita mu comments okusubscribinga okulaba n'okusharinga ekyo nnyo kyankizo kituwera ddala amaanyi era kyongera amaanyi mu biwawaatiro byaffe ono ne tubuukira ddala nkiddamu ng'empungu mu bbanga mpita Mitaani Clubbing oba Rima Sam kyonna ekikwangwira ne waggulu wa byonna ku MR live kwempita sindikibwa ku Bongo Charity Foundation okutukakawo wooli twongere tunyumyemu kuzimba eggwanga lyaffe yafuuka nkola okwewa amagezi okuyigirizibwa n'okuyigiriza ku platform eno nayo yafuuka nkola tetusobola kyebeera kuba kye tuli ate nze nsuubira kikakata kuffe bakitandikira kuffe ne kisaasaanira ewalala komyewo ne muganda wange nga Binika Igigi Machinje division sebo akanta kukakyuseemu sonyiwa badde galubini nzire kaziteke mu musawo anti ayamba saa mbadde nange naye akante naye kati kogize ne kanzijeko kuba munna bwe ndi ako galubini nga naawe webika omutwe tuvuganye ffenna baleme tulaba nze kinsako galubindi kukulaba ngo nnimba nkulabe bulungi nange ekinsizaako kwekweka ngo nnimba neme kulaba bulungi naye nga abatulaba bakugobye leka abantu nedda nagambya nti bagenda kukugoba leka abantu tubatereeze Igigi bakugobye anti ulira Igigi ye madamu Betty Kamya siyegwe siyenze Igigi atenze Betty Kamya ate ujye nkuyita Igigi ujye nkola nsobi sinze Igigi Igigi mukama wange madamu Betty Kamya Inspector General of Government oyo kaliisoliiso wa government Uganda yonna ye Igigi kati goliki kati nze ndi kaliisoliiso wa government Machinje division siwa Igigi abanga Inspector General ya Inspector of Government alicha General kivaamu kuba oli aba General wonna kati kali kavaamu nafuka Inspector of Government Inspector ku inspectinga then government bintu bya government mu Machinje kati nze mba Igigi Machinje kasamu kama utakola pa antanda bata program yafagiraba aba busy atabera busy yes nenga ate alina okumonitoringa abantu be appointinga katugoza tandaba tetalaba nedda sebo sawa zino ayinza okuba ina mtara wa mayani ofuse sitani onkemereza sitani yake mayudo murabe kibango gamba tuwefuule president owai so abali abatulaba nze kaliisoliiso wa government Machinje division oba akulira okulwanyisa enguzi Machinje division oba coordinator anti kati mu bufunze nze bwe manya akita mu bufunze kwaze kinyumira nnyo mu bufunze nkuyitani mu bufunze oli Igigi kale oba coordinator coordinator nedda waliba coordinator nze saa kuyita coordinator nze kale overseer lwa byange overseer kale Igigi kale nze kisobola nekiri of government Machinje
Nese ekifo kubanga Uganda yonna awasi yonna bakola ki ero jasanga ati aigi Masaka aigi gundi nenga atoli ye jeno awo byawukaniramu ogufuna yananga ekisa kya Mukama ekisa kya Mukama nenga tuli mu buweereza ate obuweereza tubukolera ddala weyanjose abaye abatulaba amanya gange nze Sekyewa Ronald wakulira ng'alabye bingi obanga alabye ennaku akawakulira ddoka manyi ali mutanzo okweyongerako amanya agatiisatiisa newunyanya ate dimaliza okutandika ogamba nze dimaliza mpala n'abaavu n'abatanjagaliza nze Sekyewa Ronald wakulira muzukulu wa Sarafino wakulira muzukulu wa Lubowa muzukulu wa Nkolo Lubowa wadimaliza muzukulu wa Makubage Lubowa wadimaliza Lubowa linnya ndi mu kika kya Bengo nga bulaba Nakayima Lubowa linnya ali mu kika kya Bengo Bengo balituuma alimayi Lubowa ono wadimaliza kwa inaano mukaveera so nze akuli okulwanyisa enguzi Makindye division awe tuli ate tetwogerako byogereko twaga tuyamba abantu tutandikireko abo benyini abatulaba abo benyini abali mu kutulaba betu batutandikirako boda to boda ensonga zajja kuzireeta bana abantu bali bayina ensonga ngamba boda to boda babba endagaano ya piki era wabawo emitenda gye tutambuliramu ne babba n'enteze ebbiri kati awo ogenda kikolota beyagenda ku poliisi okuloopa ababbi tebabakwata kati ogenda muyamba otya boda to boda anti kati sina ngeri muyamba nga etaliiwo kubanga bali South Africa kati sina ngeri muyamba nga taliiwo tosatambuza musango mutakola ki online ate kati nze already nze mba ku office kati nze nzunga ate ngende gye bajwe bamuyita banayita ki online na kifaananyi kye ate nze kitegeeza nze mba nyino bitambuza nze nyina kuba ku office nze nenjogera benjogedde then ye nasituka n'agendayo n'ayambibwa oyogera okola sign kyawo oyogera okola sign kyali waka mumpitira ddako kati oyogera okola kinga oli mu office sign nze njogerera nga bondaba wano bwenjogera nze ni muntu wa wansi kyoga simanyi gye nvudde esaba omuntu seba ava gyavudde nanga n'abakinalako nateeka n'okutunula nga atunulamu nze bwendimu si bufuzi ndimunyibala bwati face n'aginyiga nga ate ekyenjawulo nze byendimu si bya bufuzi ndi mu buweereza era si byanjawukana kolero wa Nuupu kolero wa NRM kolero wa DP kolero wa kimpeereza oyo omuntu wa wansi anyigirizibwa omuntu era n'afuna obwenkanya erifudde ku ndabika ye tetufudde ku bibiina kugano ayina oba talina nsi yaffe kuba kakati ojasanga ONRM nga naye bamubba nga alaajana osange ow'ekibiina ekirala nga naye biryema naye bannaye musajja banzibye so buli muntu yeetaaga okutaasibwa kino ekyenguzi kyo tekiriikaani era Mukama nakuwadde obukulembeze okyusa omulembe gwaffe nze nkiwulira muli ne generation yaffe twagala tugikolerere tubakolerere ensi yaabwe baleme kukolerera mawanga bibiina nandabika neri lyogere eragabinika lyaffe lya bulijjo aigi gabinika cleaning company Kambale Star ate kyogamba bakuba obuweereza kitegeeza ki kujjako bitiibwa ojjako bitiibwa bawalukaga tebaliiyo tebayimba emboozi eresa obuzibu social media zemukwata akati bagamba ayigi tugenda kuwandiika ebbaluwa bamugjemu obwesigwa era abambalaka batandisa okukikola babuzaako emikono 24 bagenda zitwalawa itiridde okubalimba bagenda mugitwalawa ku division kiba kugjemu obwesigwa bakube ne ku bwayigi kubanyumiza mboozi ya ssomero nobaleka mu bbanga tebamanyi gye yakoma oba yabulimba oba si yabulimba bo bagamba olaba teyajongerako yaka yabulimba gabinika okusinga okufiiriza ekifo naate nga abantu tebalagenda kunfiiriza ekifo kubanga kankubuulireyo ebintu byenjogera byonna bituufu essomero lyaliyo essomero gye liri somero kingo mwana mu P3 alina emyaka 39 guno omulembe gwa kusaaga omulembe ogwaliwo oli oguyita gwa kusaaga ofiira
katereze sepewo njitereze kati oga mulembe gwa leero tosasanga omuvubuka omuntu emyaka 15 nakuba omukadde oluyi oba nakuba omuntu omukulu simulabangako okirabangako gwa kakati abaana tobamanya b'ennaku zino 15 ng'awa wagguse bulungi waati akuba alya kifene kiramba kati bagamba luli nti omwana yasoma nga n'emyaka 3 28 32 bakamagu kamagu omumanyi kamagu ng'omusomesa jjaawo najja ng'asanze bakuba mbooko omusomesa bagalamiza ali mu bakuba mbooko ogenda kugira bwoti kamagu n'ajja ayitewo nga omusomesa olumula kamagu ng'agira ati mugende mu kiraasi ng'ati omuyizi kamagu ate bakoze eki nedda kyoka tekiriyo naye abamuziza kumula ambako omukono kamagu mbadde nanisa kamubonereze omwana ono alina eddalu bwemba wende kikola kale babagambye naye nga n'abasomesa baali bakambwe omusomesa kubanga olyasumbuusa naye musiba ttaayi buli mbooko musiba ttaayi akuba bwojjawo emu bwoli akuba bwojjawo emwe gobita byakusaaga bano balowooza tubalimba ebintu gyebiri lwakuba nti tebambi tebafuna mukisa ogwo kangikyuse bakakase kalingana kweta n'abajulizi togamba magumba gwokimanyi nakyaliwo magumba buli kyoyogera magumba ne bayiga Queen Mayiko Magumba magumba buli kyoyogera agamba yoyo bituufu nabuza magumba waliyo bakimanyi olagaze saliyo naye nkiwulira muli ye Gabi talimba Shamimu kakati wulira muganda wange twayina abasajja walimu kyala mita misina kyese yali mukazi misina kyese jakuba omwana misina mumenye nsigo mu lubuto bayina nga likodi buli muntu ng'agamba nze likodi kwentudde bapuwa bale pabale akuba omwana mmenya akagalo nakavako kagwa wali yamukubya jambia bale basajja babanga nalugana nanzo mabanda ebanda lyo lisala akuba mboko bino fuluma ng'owonyera essomero likyaliyo gyeriri terigwanga ate lyagwa ddi kubanga essomero lwe basiba HM ku ggaali ne bamuvuga nga akalambo nga bamukuba eŋŋumi manyi kye bamukola ggwe twalina master bamuyitanga master hasigenda mwogera kamuleke talina bagoberera nnyo emboozi yaffe kamuleke talina kyakola kibi bamuyita master Lusiba kikakira omukazi akoli akikakira bamukazi akoli akikakira ayinza gasibwa mwogedde ko bamitani master Lusiba bali omukazi akoli akikakira yakola ki eri muwanvu amagufu akoma eri mu bbanga kyogere naye nga wamala wandika bwati alinga ofono bwamala owandiika bwati ng'akwata kyoko ng'agira bati kandabe kakasuka kyoko bwati bwejjayo gwetuukirako ng'agamba gwenna mukisa enzereere zange ziwedde kenzikoze emmere yaliro gwagenda ogirya anti nga ye tali ng'agabye emmere agaba emmere olwamala okusomesa ng'akasuka kyoko bwati gwetuukirako abantu ngateekawo emitwe bati kubenzi enjala ng'eri ku ssomero gwogimanyi abaana tebeekonanga emitwe ku mutwe oteka bali kubyenze katulabe waliwo beyegattanga ababiri omujja gigabana eddanakoli nokawuli akawunga Katonda wange basitukanga ne bagoba kyoko nga bagoba ngobe yateekayo omutwe bwekuba kutu simanya wano owa tonyumya naye wano nekuba wano ekuba mu kifuba olwo olunaku luba ng'ojjomuleetera bwoti abamu ng'akwata kyoko bategeka amaze okusomesa nga amenya kyoko yajja ne mu kiraasi olugira bati yefula ali mu kavuyo nga yeewandika tukyanze kubira byakusaaga naye oli omusajja yali akuba omuggo yakubanga embooka egi tazzaako ndala naye nga baakubye bawa bujulizi eyambalanga ati ye musajja nga yambala empale zino ez'edda zino empanvu ne t-shirt eri awo n'emikono emiwanvu nga muwanvu nnyo pale nene mutema Katonda wange empale yali emutuuka yali emalayo wansi yonna bweti erebera bulebezi sali mpanvu nnyo kulya ddala eyo mumpe eyo wekikakira kati ate bano abasajja katwalina misina nnyanzi akuba omwana nammenya ennyindo naye ate baali bakazi mukazi yawo n'abasajja baaliyo wabbali yali musajja
February yali musajja. Ennyindo yagikuba ngumi. Teke. Jetiri. Bamuggo bw'atyo omwana nvuka mwana agenda kwata metro ntonkuba mukyusa bw'ati ennyindo n'agikutula. Yamutwala bamuleega ku CU ku ddwali. Liri essomero lyali zibu nnyo bano bantu balabi bamasomero. Weleka tutuze wannaffe n'ojja n'osomera ku Kampala n'oddayo mu kyalo naye nga baaba nga yaddembe liri eno. Soko tuddiremu. Muyizi ki essomero nagwe lyali litya? Mwalimu bano bagundi muyizi ki? Goga nti ono twabikola buli kimu naye ate ono essomero. Fate twali buyanga mwalimu Bassaamu. Naye lwaki okozesa nnyo erinnya lyange? Mwalimu Bakajubi. Kozesa Kajubi. Naye gwe baali basinga okutya. Ogamba Saamu. Saamu ne Kajubi. Sinya Saamu olimanyi ggwe. Saamu ne Kajubi. Ate nga tuyimira ku parade wali Kajubi najja Kajubi nga kusa parade wayagalidde. Omuyizi nga yagala katolalo parade. Abeera mu kirasi n'abeera awo n'ayita kila time keeper. Nga yonde time keeper ababe. Erondo obukiiko obubwe. N'agenda okuba ekide. Tate sawa tezinnaweera zino ziri sawa nya dakiika nti buleeke etuuse. Kusatu nti ye. Dodo anachikubye Kajubi Kajubi atyo. Mumuleke. Tisha bali muli asomesa science. Nga bafuluma tufuluma misinde tufuluma twanika kuzanya. Bannange sawa zikyali mukaaga nti lanchi. Kajubi anakubye ekide nti Kajubi yalagidde. Mugende we mumanyi. Kakati essomero lyayina aba kulembeze bali ba prefect nga ne Kajubi ayina ababe. Nga ne Kajubi ayina ababe. Oba yaronda nga balite bakola. Yabawumuza. Bano be bakola. Ngajja mu kirasi n'agamba tamu kipa yaliwa nti yali mu P6 ng'agenda P6 n'agamba tugota mu kipa nti bw'omala n'agoberera bigiro binga kuleka bw'oba tobigoberera agamba no gwe nnonze naye bannange n'akulaba ng'ofulumye okkuba ekidde hamukaka no essomero likulema. Olina kwebuuza ku ye ati ng'ajja ku paaleedi n'ayimirira bw'ati osobola ne babula ne bavaako ku veranda waggulu ne bavaako. Yali w'amagye nga disaata. Omusajja yalina omukono guno Kajubi ateeka kuba yali myaka 335 naye nga kirasi ogimanyi P6 ng'alina base era eddookoolye nga lya Violet kapambe yemukwano okulabe bulungi naye nga yasemba olwo teche yamuwanga lipooti y'okusemba yakopanga kyere nogaana okumulagirira ate oyasemba atya nga yakopanga bagezi anti era katoma nti waliwo omuntu akopa n'akopa n'erinnya lyalimu Tereza tobalabangako nga bategeera oti bino bikoppe tebakulewo 0 kati mulimu n'abaana obugezigezi nga kawandiika tekamayo genda kakopa kama kiwandiika bwe kati ate okusaza edda kwabanga kungi teri aggaana owandiika bw'oti nga Kajubi nga era akoledda program naga kogenda okundagirira leero kale Kajubi otegedde batutegedde nkitegedde nga kanaawo ojja owandiika bw'oti what a site tugeze ngo obuuza ekibuuzo what is the setting odam setting wandika kifungo Kajubi nga koppa bwati ogenda kujja nga ogisaza nga oteeka ne banne yamuwa pepa nga bimutemye amugaka no anipani kyakola bana yakuba abaana basi kiba mukubya akoze ekifu kyokka go bagamba go mukwakulembedde yasembye ojja kunnyonnyola buli pepe yamugwanga pepa yabanka abantu no yalagira science ono wa mafi ate ye tomukowe katodda mbino musimama mulimu bana abakuuma ebigezo musimama omugire oti magezi Kajubi koppa omaliriza ayogera kyere mazengo oluweereza kacheche Kajubi mukola kyekyo afunya wati tikyangera okay bakola ganye noyo leero nti ate balinga bankwe amalo pale amuwa 00 yabanga na bituufu era basomesa nga bakitegedde nti tomufayo mu mbitire eri najja nagunda bano nakuwa bituufu pa lwaki abasomesa sibe yakubanga bamuwa 00 owotya Kajubi 00 gwe yagimuwadde tomusomesa yagimuwadde gwe omuwa ebifu lakabo tebakinanga mu buzibu ekyaki nga n'okubayisa mu soba proponted tebabyagala baagala babeerawo bakyunye okusemba nga baagala mu mwaka basembe zaabu gabiga walwa muyaye nga yitagala kuva mu kirasi agala kusemba mwaka ku mwaka abe ku mmere y'essomero siya ewaffe baalingayo nga bugagga
pifa kitandika ine emyaka 27 agivamu 8 mugumu yenga kyafa kuchunya kubasomesa abaana bete bamusanze mu kirasi azaala obwana ate mumusanga mu kirasi andi gambye oli Saamu kandi gwena mpola Saamu yakwana abasomesa besomero n'abamala bumazi baneno ayino gana teacher tojja kusomesa enkeera wakwanira akiririzaawo kitonyonyola nja kusobola Saamu nja kusobola sawa meka ate munyumba y'omusomesa ate kati Saamu yalajja waludde bwe nyumba mukyalo wabangayo logi naawe bitooke mwanye embitooke nyumba y'omusomesa bw'ogaana wakukkiriza mu kitooke musanga musomesa mu kitooke alikola ki ate walimanga lumonde tebalinga bafumbo abaki abasomesa niwo bamufumbo bawa alina amaanyi wamaanyi yakola ekyali ekyo nga kyaliko eddogo n'eddiini bingi tebamubanga mu ddogo b'okumusabira bajjanga na miyini batya bajjanga na miyini ne Saamu yalina ekifuba abasajja abase beerwaneko kankube Saamu omuyini saakunyumiza mugundi bwe yajja n'ogundi n'omuyini taata wa ate kati goli kwoyo taata wa biisi wa Kimbowa ono yenne yalina kojja wange bajjukiza taata wa Kimbowa yakola ki bakuba Kimbowa taata wa Kimbowa taata Kimbowa yali okukyusa abasomesa taata jjana nkukyusizza gwe tokyaddamu kugirira wano gwegenda ku gundi kusiiyi babanga basirikale nebakugaba emalabba okubya omwana wange taata yavayo bukunda awo n'alinnya emmotoka awo ng'asibyeko akaganda k'embooko nzo neyambuka bagenda tutuuka ku ssomero bali emmotoka gira bayita mu gundi bagamba banne wuyaze olwokola abasomesa buli omu n'akwata wuwe Dimasi tadduse ayingidde ettooyi kati tulina kojja waffe we nagamba oli bagamba essimu oli gye bakuba nagamba kojja kibinga ayaga kunfeera omuvubuka yeefuula kojja si yanfeera anti omuvubuka yeefuula kojja gamba bakufeera kubeera bakukubamu kumpi bazinkuba kaakati omuvubuka kojja bakuba omwana we mwana oyo yabanga jjajjange anti gundi mwana muwala abamaama mwana kojja abamaama kati bajja bamukuba embooko ku ssomero adduka emisinde ayite waffe tumubuuza ogenda ndeke ayita wawonyera muwala ndagano adduka emisinde atuuke wa kojja agamba kyekigenda mu maaso bamuna mu lusaalu gye yali ali mu kulima nti kyekibadde nti bankubye yalaga nnyo omwana we oyo yakola kukozi bwati muyini nga agujjamu bwati kojja nga akwata alina kasukuta buno opiki obwedda ng'akambusa paka kabwoko teyajja naye maama yamulekayo yali ategedde odda amukubye yamugamba madamu namwanja ankubye oluyiru lunankubye eriso nga limyuse yatukasomaga nabagamba omwana wange takubwa sitaafulumu neebuna emiwabo nti ani azze taata biisi tesi taata biisi nti babi oyo naye anti mpaakufu omuyini alinaku jani amukubye namwanje funa woyita namwanje naafuna waayita namwanje abagenda ti mukalitunsi kumba omuyaji jamuteeze edda engwara bakuba namwanje nga kubanga kuba akaana akato namwanje kaakaabe ate nno omuyizi nga ajja kujjeera enkyasome omuwala myaka ng'emeka bulungi nnyo omugobe mu kirasi olabe emyaka emeka bisaani gundi ndagaano gwe bakuba omuwala ndagaano yana n'emyaka emeka ate ndagaano munne kaali kato buno kidi bwana bwali butototo piiki yali nga mupifo ngamba emyaka 19 yali muto nnyo yali muto buno kale walimu anti gwali mu level zaffe ataawo emyaka egyo njagala myaka tiyali mingi yali nga 20 mugumu tiyali bali anti fo bali abakidi abatototo fo twali kikisebo yali mupiisi pifo myaka 20 mugumu abo bali bato nnyo naawe wa P7 n'okuba n'ekitolo 436 ogiyingira otya ne bakusanga busanze anti baliranga ku myaka anti gwe kyemwerabidde bino middle wa baby simanye top baby tebyaliyo omwana abeera waka goza bajja ku kyekigambo kitudde waka primary school omwana abeera waka n'abeera waka bwamala okubeera ewaka ne bagamba atandikira mu P1 nga atandikira mu P1 naye abakyakwata oyo
fikati okusomera kwali kungi n'oluzungu lwo luwulira ng'oli ayogera oluzungu ng'oluzungu luyo olw'edda oluzungu lwa history ali balumanyi lwa history tolumanyi oli nga manyi okugera oluzungu naye nga olulimi terusobola gundi naye nga lumanya luwulira buli kimu ati okyogera kubanga yatuula nyeebwa naye kati abaana middle baby biki simanya top simanya balone kindergarten nga oyitanatandika wadde bali kyali bujje bali kuumira awo kitegedde mpoze no banja agikola nga nsazeeko nayo okusalako ate zikankulere abantu balina ebintu bewakana kananyumiza abagundi awo waliwo kati Kamala namugamba Kamala ali musajja ekitonya emyaka ndooza myaka nga 7 mwegi ne Kamala yawakulanga enjoki teyali ku ssomero ate yali ku ssomero nene abayizi bali basomero eyo Kamala nange manyi okuwakula enjuki oziwakudde otya enjuki okuma bukumi mukka n'okola ki bw'okuma mukka wansi we ziri tezaagala mukka nga ziddukawo ojjojjayo omubisi ng'ozidduka wa Kamala yajjanga ku muzinga bw'ati n'aziyita n'abagamba ne mujje njagala kukola ne zijja ne zeekwata wano ku mukono yali ayogera n'enjuki Kamala laba Kamala nga zigamba njagala kukola muveeyo ne zijja ezimu ku mukono endala n'azikola bw'ati Kamala najjayo nazigamba naye naddamu n'ateekateeka naziga kale njagala mubisi mu bbanga etali lyawala nonnange kyenkugambye oli Kamala bamumanyi kale singa sajjeko gaalubindi singa sikulaba bulungi naye kati ate nkulaba bulungi ndaba onnimba sayini zonna z'okola ng'onnimba nziraba ate sayini ki muntu kyasa okwogera n'enjuki Kamala yali mulogo Kamala yawakulanga emizinga egisoba mu 10 lunaku lumu naye nga yajja buzi n'akola ati ne mubaamu eyeewaganyaza era mabanga mbaka nikaga kafuwe nagira bugiza ati gwe nikagwa wansi teyazitanga bino beta simanya bazita batene kabaka wengi chomita bata ane Queen B Queen ajja ko waliwo waka B Queen B Queen ajja sinza businza Kamala ali mukoma wanjuki nega binika mpoze eno jatu tukwate mpala tujiguse kubata abantu bajagamba tulimba yalina amasabe uwe Kamala ate yalina essabo Kamala ngalo wazita nazigamba naye nga sikyafuna nga bw'ogambye ente baneno ente ekamisiza nojongera ku bisanja nojongera ku biwata Kamala ngazigamba musoke mujje ovudde muzinga ki ngazimuddamu zi yaziteeka nko 27 15 mukaga musaba ovudde muzinga ki tokyampa mubisi namba mukaga eyogedde Cheche Ronald IG Machinje division Tawe fra serious tokola kagere boti tokola kagere boti sikakoze anda byo kakola boti kakuba wansi onagira ddala nti byenkugamba bituufu bigamba bituufu n'abantu bawakana zoya ngabina ngamba gwe tukumanyi bane twakutegedde olimba bane sirimba bintu gyebiri olumu banjagala kukkiriza naye ate olumu waliwo kyo kati bwe ebisomero mbadde nkukkiriza biri naye ate bw'okize omusajja yayogera n'enjuki ate kati omusajja Kamala bamumanyi yali bukunda emabega eno waggulu musajja myaka nga 7 mwegi mukadde bwati abane mizinga nga 10 era nga mubisi nga boga nti nze ni mulimi nga yigwe mulimo gwe Kamala nga ajja bwati nakwata bwati najja ku muzinga najja nagamba nagira bwati nazizze eno bwati zidde eno nazigamba njagala mubisi nero nga mumpadde mutono namba 5 muli wanga lwali waka yafudde nayo mizinga nezijja muvudde muki namba 4 naye omubisi nga tegukyajja kale mugende musake nezigenda ngazawula nozawula gwedde eno tugutolidwa kiwegase munno gwedde eno oli Kamala omita kusaaga yali oba yafa Kamala alabika oba yafa dda akajali nyamubuuzaako nange mubuuze nfuna obukodya engeri gyayogeramu nazo nange njakulunda nduki muganda wange
nze nali wano Seguku wano omanyi kyantuukako ate naliyo anti buli bombuzo manye kyantuukako abantu bajjaga ntambula nnyo naawe bannanze sitambula na gabinika nze ntambulira wala ne gabinika atambulira wala atwemitingira wano bwe tuba tutambula ffenna kibi lwakyo neegaana byenjogera tebisomesa bantu ng'osomesa abantu motivational speaker gabinika nze sitambula nnyo naye tumitinga wano ne twawukana tandike Seguku kyekyali Seguku motivational speaker onako olumu nga nyina nfuna enamba y'akawala kakati nfuna akawala kakati nfuna akawala bwe ntubeera ku Facebook tandika kubanga amasimu uliriza halo nalina akasimu kange ka Motorola bannayo muwala ng'ayogera bulungi omanya mobile money aba kampuni yali akola ku mobile money ate gye yali akola bano aba kampuni era nga ngamba hello yes Gabi oli otya munange ge Gabi Pasho omugana ali madisa yakoze limpulukira bulanga abalisazeeko liba livuma lwaki yali wangaze Gabi yapitanga Gabi yes Gabi how are you oli bulungi muna oli otya nange ndi eno Seguku era Seguku namukyawa hasire mungezeeko salako kye bangola ozi ya salako kakati nangamba nenjagala kukulabako konzija kundaba tente okay kale banenga yogera ai munaye nga nkwata kubo nga ngamba ngenda kumulaba olwaleero ngenda kola ki ate Seguku watuukayo kyakagaali oba bigere natambula nawo nali kumpi nalini ogenze n'akatambalako bw'otuuka nga bwali ng'abeera ano nga weekubako enfuufu nekubako enfuufu neyonja munaye nga ntuuka nfuna wenzira kakuba mbaze ndabe ngenda okubaza bwenti ndaba omuntu ava eri mumpimpi yebise jaketi nengamba wayi nadamunankuba halo oliwa lwakuba bwe yalinga ayogera ng'alinga ayinamu ekirimi kati namubuuzanga naye ng'oyogera bulungi nnyo oli mukulya buli dakika mbuuza oli mukulya nedda si mukulya ndasi ndi wano nabuga nemuga naye obeera olya nedda munne bwenti obwenjogera neŋŋamba ono wa kirimi baba n'obuzigo omuntu wakazigo okimanyi aba n'ekisa naye nga kituufu bwe bagamba kaakati munnaaye nga ntuuka mugamba oliwa angamba ndi wano ndawa era omuntu ajja mumpi ebise jaketi tategeere munnaye nga sooka neyongerako munda abigula oba tabigula nga n'okubigula sooka okuleke ajjako mugamba oli saidi wa nti ndi wano ne mugamba wanika omukono naga toguza baguguno ndi wano nga banengera okugira bwenti omukyalo okujjako bwati nga tunakikubawo sobekera tunakikuba Mukama Katonda wange Seguku namukyawa omukazi ng'alina olukuku omanyi olukuku olumanyi olukuku balujjanjaba naawe ate sokuleme omukazi ng'ali myaka nga 8 olukuku kale balujjanjaba emyaka 8 nga birika akwana jjajjaawo bye twabaddeko eri nga gwoza ndowooza kinaggainze nakasisobola kikola n'ebizibu byange kaakati nga ngamba wayi sijja mwewala ne mukwogera namugamba naŋŋamba ne mugamba genda kuleeterayo ki koye nakuleeterayo nja kuleeterayo ekirabo kyonna kyenkoze eki kyendeese ne ninda ekirabo kirabo wekwatira kantereze sepeko munnaye nga ngamba kale kamale gakola ki afiya ekirabo nkitwale nga tujja nga twogerezeganya wamulaba mulabye olumwami kamufeesinge sirina kyakukola ate kinana nagiraba ntya n'olukuku olwongumye twogeraawo ayagala okumpa haga nesika ngamba leka adde mabega naye bwe nebuzabuza sagala nnyo mulaga angamba zebaleko bambi bannange okwasama nalowoozanga munange alabika bannaye emmere yogera mubuuza nga oyogera temuli wadde erinnyo
Nemmanya ebyange bikomye. Ng'omukadde atalina namannyolo buno omuntu buno era bwagwa. Gabirika. Kyankuba wala ne ngamba katwogere. Gabirika. Yalina jaketi nga nene bweti. Kati nze jaketi eyo nakwatamu bwati. Nangamba ekitabo kyo kiri wano. Buno buno bugwa. Akwata muno ndowooza kirabo bakyaki oba kasente oba leero ki ajjayo nga ndeetedde majana. Amazi. Mubuuza amabisi. Bambi we yadduka nga omukwano gumubuyanya. Yayingira mu kyumba kya mukama we. Bambi awo yali mukozi. Nayingira mu kyumba kya mukama we najjayo amajameka. Enkoko zibagabise bisaawo n'oyagya nawe nga tannoza yagajja eri ku tray wali mangu. Nakayingira mu kyumba n'agajjawo n'aggalawo mu magezi. Bambi ge yaleeta gali gakyayo kya n'okwokya. Naye ng'ate mabisi. Nampa amagi. Nkutta amagi bwe tegatika. Ne mugamba nze nyina okuwa ekirabo naye ka ngende nkigule. Amagi galeke. Aleka naawe bagaane ate ekirabo. Muganda wange amagi ogamanyi. Ate lwaki? Amagi ng'ogayinza n'okugawuuta obuwe. Osooka kubejji. Okimanyi nti babajji. Simanyi. Bo bejji. Toliwona bubbi lubeerera. Igi tebalibba. Ate enkoko. Tibabajji na nkoko era yali abbi enkoko bannaye owedde. Amagi nga munnyonnyola mugamba nze nyina okikuwa nze muki? Nze musajja. Nanga kanze. Ne mugamba ngende ku dduuka nkikole ki? Nkigule. Nakati nagenda kigula siddanga. Omukadde twamukubya pressure n'agweri n'afa. Era yasigala seguku. Saddayo nadduka emisinde okuva ezzana paka Namasuba. Yego omukwano wali ofa wali fudde ku mutima. Omutima kye ki? Wasoma bya mitima? Tufa ku ndabika tufa ku mitima. Kiki otegeeza? Sebo ogegwe gambye yalina olukuku kimu. Olujanjaba. Emyaka 8 ate jijjanja binti. 86. This is just number. Kale ate amannyo. Ndi bufunzi. Mugu. Atao. Kozi bagamba mungi tabula kamogo. Kibwewa ukekali akamogo ko mulungi. Nze nadduka buddusi. Mwezi tujikomye wano gabinika. Nadduka emisinde kati nkyadduka. Amaja kyaga inaga 10. Obaja nice. Temanya. Ekyantuka. Oli ku Facebook. Facebook era gikozesa ate. Omukati. Yalina akasimu mapensa tomanyi ziliko Facebook. Facebook eri. Omukado yali mugezi. Yalina akasimu. Mapensa ziri buli wamu naawe kimanyi. Nze nalina Motorola ninga nange kwendi. Ate nga tusapu tegenda. Omewano. Abantu bawadde akanyomero. Anti mbadde saakweyongerayo. Abantu bawa akanyomero. Mbadde saakweyongerayo. Ate lwaki? Ngenze nembipimapimamu. Byenjogera bitupina magezi. Ntondo waddemu. Lwaki ati? Kumfuula nga musiru buli kanako. Ati waliwo obuzibu. Abantu mbabulidde ekituufu. Adde myaka 8 ali ku Facebook. Gwali mwaka ki? Gwali mwaka ki? Ndoza yali 1999. Namasuba nabeerayo. Oluma omumwa gwowansi. Nerabidde omwaka. Tuguleke tugende mu kanyomero tuguleke. Mwaka ngwerabidde. Gende mu kanyomero. Mwaka ngwerabidde. Kaakati. Akanyomero kanyumira nnyo. Akanyomero ka leero. Nange mba nkaagala ako. Akanyomero. Bw'osanganga enswaswa. Enswaswa gimanyi? Bw'osanganga enswaswa. Enswaswa zimanyi? Benyirira. Libanga konkome. Enswaswa. Denemu linyirira. Limayimenya bwe. Enswaswa ngusanzi zirwana. Nga zirwana. Obugagga obumaze. Naye gwe uliriza gwe kwata akatambaala bera nako wano mu nsawo zisange nga zirwana. Kwata akatambaala okateekemu ejjinja
okuba enswaswa ku mutwe. Naye muganda wange olina okukakasa nti emisinde ogirina kuba amazima ga Katonda mu ggulu enswaswa, anti enswaswa erina olulimi luwanvu lulinga kafumu kusika busisi. Naye nga ssente eziri awo tozimanyi, akakatambala buli wokajjawo n'okatwala n'okamula n'okatwala amazzi n'okamula n'owa abantu ne banywa ne banaaba, g'obadde okimanyi nti osozaala abalongo kwaka katambala. Ate nange mbaagala. Abantu baliyo baagala abalongo. Nange mbaagala. Abantu baliyo batazaala okimanyi. Gwesi balongo. Waliyo n'abatazaala gye bali. Balongo pe. Sanga nswaswa kwata akatambala kateeke ejjinja gikube. Naye muganda wange enswaswa n'ekkwatako eyo olina okuba nga emisinde ogirina wano. Obugagga oba bumaze. Omuntu abadde tazaala amasente ayinza okukuba. Kasoma mpe ku magezi gijjeewa. Abalongo mbaagala kati njijjeewa. Enswaswa we ziri zitera okubeera mbiswa. Anti kati tulagiride. Ku Ntebe Road waliwo enswaswa zijjudde. Kaya abantu bagende ku Ntebe Road. Abantu bagende ku Ntebe Road. Side wawozi. Ku mabiici enswaswa zijjudde. Omanyi enswaswa zibeera ku mabiici. Kati omuntu asalire magezi. Anti eva mu mazzi bweti. Omuntu asalire magezi ky'okulwana. Enswaswa zirwana buli ddakiika, zirina entalo, zitera wanakola lugambo. Enswaswa zirina entalo. Mama buli ddakiika ziba zirwana. Ayigi nkusaamu ekitiibwa ssebo. Ngenze mukama wange. Kati amazzi aga katambaala ako bw'akooza n'akamula, kati ensaaso eyo omutwe agupima atya? Omutwe yalina okuba yesiga target. Olina okuba ng'olina target. Akuba mutwe nakuba walala. Naye bannaye n'otagikuba. Anti enswaswa etema. Gulamanyi nti enswaswa etema? Ebojja. Tebojja. Enswaswa ebeera wano ekitono ennyo bala ebigere 10 olulimi lwalwo we lukoma. Enta lwezingira mu lubuto bwe ruti enta bala 10 olulimi we lukoma olw'enswaswa. Ng'okubye oluta enta 10 yonge eri wano olulimi we lukoma gwegenda ozipime. Kitegeeza tolina nagisemberera ogikuba onookuba distance ya nta 10 n'okasuka ejjinja bwe to kale niba tefudde naye kuba esala buno bwesala buno ecwi tambojja ng'enswaswa ngekuyingiza mu kiswa. Bwekubojja kuyingiza mu kiswa okuwalula enswaswa ekuwalula nekutwala mu kiswa. So ina amaanyi ogimanyi eri omuntu enswaswa laba n'enswaswa ogimanyi bulungi olulimi buli ddakiika erina amaddu lubawo tinga lwawula omusota sosibanga musota kumpi naye nga tekikola sente weziri awo. Abantu balekerawo okufa obwavu oba wadde omulimu otandise okuweereza yi lwennadda nja babuulira ku nsuusuuti tutumire sookera ku DJ Miss Favor tukutumiddeko nnyo Mama Matthew nkutumiddeko nnyo Madam Florence tukutumiddeko nnyo Bayiga Queen Constantino Boda to Boda Eliza Even Eve banji nno Esther mulungi Lilian waliwo omupya Lilian Mary tanzo webale kujja ku platform Nakalanda Mary tukutumiddeko nnyo kuba bakama baffe twaga kubanyiza gende naza kwene recent eyo nga bwe tubanoonya eyo mukadde twongera okutumirako omukulu Ajja Miss Kigundu toyimiridde ngo kale akitegedde etumwanye ekitiibwa omukulu oyo oza akatabo kubakaita batya bakayita alina obutabo bungi kaliko osinga okuŋŋambako enjaga Reasons as the World Masterpiece. Katabo kalimu ebyokuyiga bingi era nandisayo buli muntu akanoonyeeko bwe buli bonna mu matundiro wonna. Reasons as the World Masterpiece we buli wonna buli woolaga supermarket bugagga genda kuwanga bw'okasoma otafuna bugagga genda kuwangatto kali akatabo nze ke nasoma
Tekalina page mmeka. Tekabangako buno bwa market. Nze nebe kabako page mmeka. Muganda wange. Mugezi ayinanga obutabo bwa page 4. Naga kanuna kamaze page 4. Page 4? Tamanyi muntu wamu. Kali akatabo kalaba. Gwe kagule. Kali ku mutendera gwansi yonna. Paka tongoza mutendera gwansi yonna. Gwe gula katabo katwala okasome. Ate kali mu Luganda ne mu Luzungu. Kyane bade kirungi n'ogula akatabo olulimi lwokola ki? Tosinga okutegeera n'okuwulira. Era kyemmanyi ndizo nteekateeka yonna nagenda gikola. Bajja kateeka mu Lukiga, mu Lunyoli, mu Lunyolo, Olunyankole. Omuntu asobola okitegeera. Ne kyemmanyi abantu abasinga manyi Oluganda n'Oluzungu. Ate ndowooza abantu abawandiika obutabo obwo tulina n'okubekenneenya. Kati omwami we bw'awandiika akatabo aja Miss Kigundu nga kayigiriza ndowooza kyakulabirako kirungi. Tusaanidde okagwa. Kuba naawe oba olaba omuntu akawandiise yeekutte bulungi. So kakulu nnyo n'ebirala bingi. Ayigi okuttidde abantu ogula akatabo bakagule. Okayina mu ofiisi yo? Nkayina gye kali. Nkayina gye kali naye nja kumusaba Aji ayongere foundation David oyo. Tusobola okugenda tubugula n'olwokuba twagala okwongera abantu n'abantu abalala b'enjawulo bagule. Ewali eggezi bw'ozuulawo ne banno bazigirirangawo. Client Beauty World. Client Beauty World tukutumiddeko nnyo omukyalo ow'ekizigo CEO. Lengera nnyo mu comment avaamu ayitamu. Program ajagala emunyumira. Program ajagala abeeramu. Jasi yanyinza omugamba nti ekizigo ekyo nange akimpe nkinsaabe. Abadde yafulumamu. Ali Itale. Yagenda Itale. Yagamba yagenda Itale ayina ebika by'ovakkedo. Yagenda okuleeta asimbe. Omanye ebikolwa abyesimbira. Kati bwabyesimbira nga ajjamu products ezo zatuguza. Waliwo Abaho Owen. Abaho. Owen kati atusekerera ndaba atusekerera. Waliwo bambi kyanaku. Yozali kweri interview gitwagira. Omwana yalivudde omukadde. Ibannange. Waliwo Kanyalu Toche Emmanuel. Kanyalu Toche Emmanuel. No era abeerako ayitamu. Tavaako. Rima. Tuko mutumire Rima. Mwagala nnyo erinnya. Rima tukutumiddeko nnyo. Ate abayita babiri ne na Rima. Mariam. Tebateŋŋana. Mariam. Tumwagala nnyo. Charita ne tukutumiddeko nnyo mukwano we bali kubeerako. Waliwo Oladira Nangu. Mariam. Mariam anti gundi akyeka kubuzaabuza nga bamutawaanya nnyo. Babatawaanya kati naga kankozesa identity endala. Abalungi balina obbasumbuwa. Kati lwaki batyaga bakusumbuwa. Bwe batakusumbuwa nga togamba yinzi nabangi. So ekikulu nnyo ekyo. Gyakole gundi azzeeyo mu mannya ge. Azzeeyo bamusumbuwemukko. Nanyange kwali nnyo. Nanyange ndaba wano Mariam tukutumiddeko nnyo. Nakalanda Mary. Waliwo Magi omubwati. Muwubireko mubuubizi. Singa mbadde Uganda. Nandi muku. Asomesa Dimaliza. Anti Magi. Mukyala Mukristo mulokole. Kati Dimaliza atengere gyali waluba yagaye singa mbadde Uganda mbadde nja kusomesa Dimaliza oyo. Aga kulokola Dimaliza agenda kulokoka temweralikira abaana bakatonda. Catherine. Lilian wali. Catherine Bakath. Katharina. Katharina. Mbadde njogerera kyekyo. Katharina. Kyekyo. Bikwatagana ddala wasoma. Magumba. Michael Magumba. Naye kati ebiseera ebisinga wajja kubeera akaseera Gabini kalogenda okwetondera. Njagala era mu kakiiko mujje ne kuba ayitiridde okuwaga. Magumba. Ayitiridde okuwaga. Magumba tampaga bwa. Ali kumpi gamba gundi Gabini katasobya tagambwako. Magumba we mulaba. Yensonga yazitegeera. Tumira ne ku Shamimu Ntambi. Tukutumiddeko nnyo. Fani wange Shamimu Ntambi. Assalamu alaikum wa alaikum. Mukozi tuli mu kisiibwe. Gikomye togimalayo. Assalamu alaikum. Togimalayo.
waliwo omukyala nga tonnasiibula omukyala ono bamuyita Mase. Mase oyo mukwano gw'Eriza. Tozabire ebyokuba nti ni mufumba siri mufumba. Kakati Mase oyo bambi yanoonya maama we. Ne mu kunoonya maama we yamuleka ew'omukyala bamuyita Nakibuule Stefania. Ebukunda. Yamuleeta wa myaka 2. Talina kyategeera. Taata we ya Agustino Luwaga. Agustino Luwaga oyo ne Nakibuule Stefania banyina ba John Ntale Saalongo Ebukunde yafa. Kakati abo bo bamanyikiddwa naye maama bwe yaleeta omwana ndoza afunamu obuzibuzibu. Teyadda. Yateekawo omwana unamulekera ssenga w'omwana Nakibuule Stefania teyadda. Yakolera ddala nga kyewakola ku mukadde ow'emyaka 8. Ate mukadde namukola ki? Wagenda okugula ekirabo tewadda. Naawe bimanya ne kati zino nsonga za mwana kino kikulu. So omukyalo we bamuyita Aliyeeti. Omukyala maama. Wakuba nti Mase dine yaffe omanyi byaffe naye nga ye bamuyita Nassaka oba Nassaza Aliyeeti. Aliyeeti. Kakati maama we yamuleeta nga muto n'amuleetera omukyala bamuyita Nakibuule Stefania n'amulekayo mu kyalo. Information gye nafunyeeko. So anoonya maama we ayaga kumanya oba gyali oba yafa. Ku bintu bimeka 2. Maama aluma nga tomanyi gyali. Ate omukyalo era n'ayongera n'atubuulira bambi ekizibu ekirala yagenda n'azaala omwana. Kati bwe yazaala omwana we gwe yasooka okuzaala muyita Layani. N'amusitwa n'amutwalako ewa taata we amulabeko. Taata we yawamba buwambi mwana. Bwe yawamba omwana n'amusigaza n'agamba kale yagira ajja kudda omunone. Bwe yaddayo agenda otuuka yeewaka. Era ensonga eyo tugenda girondoola nnyo n'obwegendereza. Nze mu ofisi yange kuba yatuuseeyokko. Kuba yagenda ku poliisi n'atayambibwa. N'agenda ewa chairman bonna n'atayambibwa. Nga balaga amakaago galimu ndooza bagatya bagamba amakaago bantu batabangufu. Naye batabangufu naye nga waliwo waggulu w'amateeka. Kakati bo bwe yatwala omwana n'addayo alabe ku mwana we wayise ndooza nga wiiki. Baamugamba nti omwana ataliiwo baamutwala. Kati akaana ne kagamba wamma waali akato. Information eriwo kati nti wamma waali omukadde yaliwo wazaala abo abaana. N'amusika n'amukunyuma n'amuga toyogera ebyo oyogera bikifayo mangu. Wamma baamutwala taliiwo. Akaana yani keetumiikiriza. Omukadde n'agamba wamma taliiwo baamutwala. Kati n'addayo era bwe yadde bamugamba omwana yafa. Bambi n'asigala mu nnaku bw'atyo. Ebintu bibanga ebirondoola. Kati ndoza kiri ekyamaama ate ne kino olaba muntu y'omu jukira ali bweru bambi ayiya 10 so asanze obuzibu obutagambika. Naye ensonga eyo ngina nze kenyini gitunulamuko ngina kwogerako ne chairman oluva wano. Chairman ngina kwogerako naye nyongera okwogerako ngenda kwogerako paka buli kukikwatako n'aba DPC ngina kwogera naye. Kubanga Bini Katonda akusitudde. Lekatugirire banyinaffe. Bw'aba teyambiwa ku poliisi tugenda kumuyamba. Lwaki poliisi teyamuyamba? Bibaamu ebyo. Poliisi eriwo okuyamba abantu. Bibaamu naye tugenda kulaba ekyokukola. Bebe ng'omukyalo oyo tumuyamba. Kulaba tuna n'ensi yange mweraba.